Omukisa gw'okwesisinkana Papa tegulabika naddala eri abantu abatali bakungu. Papa Francis kati omugenzi bwe yakyalako mu Uganda mu mwaka gwa 2015 waliwo abantu abamusisinkana bwenyi ku bwenyi ne gye buli eno abakirabanga ekyakabaawo. Omusomesa Benedict Nabakibi Kalumba nga mutuuze w'e Kawuku Ggaba yafuna ogwebulamba ntegeeza omukisa bwe yalondebwa okukiikirira abasomesa bonna mu Uganda okwaniriza Papa n'okumuwa ekirabo. Mu kusooka Nabakibi yali alondeddwa okubeera omu ku baaniriza abagenyi oba muyite Asha. Kyokka ng'ebula ennaku 3 Papa atuuke, Nabakibi yali omusomesa ku St. Peter's Primary School Nsambya yafuna akasimu ng'ali mu kibiina agolola bitabo by'abayizi be nga bamutegeeza nga bwe byali bikyuseemu. Ne bagamba twagala omusomesa ali mu classroom naye nga si administrator si head teacher. Mu ntebe eno yennyini ticca Nabakibi mwe yali atudde n'afuna akasiimo okuva ew'omusaseredooti omu ng'amutegeeza nga bwe yali alondeddwa okubeera omu ku bannamukisa abali bagenda okwaniriza Papa n'okumuwa ekirabo ku lw'abasomesa bonna mu ggwanga. Nenekanga ne muganze ngendo kikola nangamba totya ojja tuweerayo ekirabo eky'abasomesa. Teyasooka kukikkiriza okutuusa lwe bamuyita ku kitebe ky'obukatuliki mu ggwanga Ensambya gye yasisinkana omusaseredooti yamukakasa nti ddala kituufu yali alondeddwa mu bangi okwaniriza Papa n'okuwaayo ekirabo ku lw'abasomesa bonna mu ggwanga. Naye bwe nali nkomawo ne neebaza Mukama n'enkuba akabonero k'omusaalaba n'ensoma y'essaala nga Mukama bwe kiba kino nze ngendo kikola kino kyewuunyo sikirabangako muki. Ng'akamwenyumwenyu kamwetimbye yategeeza omwami n'abaana ne bamusanyukirako bya nsusso ne mikwano gye yafuba okulaba ng'agitegeeza amaaso bagakaliriza TV bamwote buliro. Buli muntu ne mukubira ne ba brothers bange ne mbakubira ne bagamba naye mubeere ku TV mugenda kundaba nze ngenda okuwaayo ekirabo. Ng'ebula olunaku lumu yatwalibwa ku kiggwa ky'abajulizi e Munyonyo we yalina okuweera Papa ekirabo okuteekebwateekebwa mu ngeri gye yalina okweyisaamu ng'asemberedde omulangira w'Ekereziya. Ne bagamba Papa bw'aba ayimiridde gwe tofukamira wansi olw'obuzibu bw'obulamu bwe. Nangamba bw'aba takuwadde mukono togusika kukola ki kunywegera mpeta. Bamutegeeza nti alina kwambala gomesi mmyufu era eno yagitungisirizawo ne bagimala mu lunaku lumu. Yalina okukola enviiri alabike bulungi era ziyalowoozaako ze zifaanana n'erangi ya gomesi gye baali bamutungidde. Nensiba akaviiri ka red kati bwe ntuuka n'abaana ne baseka ne bagamba mami ako tekanyumyemu yadde n'akamu naye ng'olwo ndi mu ssaawa 2 ez'ekiro kyokka ng'ate enkya gwe omukolo. Mangu yalina okuddayo mu saluuni okukyusa enviiri era ku olwo awaka yaddayo mu matumbi budde. Tutya n'enzirayo mu saluuni ne tukyusa akaviiri akokko ne bakaagala. Enkoko yagikwata mumwa zaagenda okuweeramu ey'okumakya ng'ali Munyonyo. Wano ye ne banne balinda Papa essaawa ezisoba mu 10 wakati mu byokwerinda eby'amaanyi. Aba security baali bangi nga kuliko bannayuganda kuliko n'abalala. Ng'essaawa mulindu etuuse olwabategeeza nti Papa atuuse omutima ne gumutyemuka. Omutima gwantyemuka ekyamazima n'okukaaba n'enkaaba nga essanyu n'okukaaba n'enkaaba. Ng'omusigire wa Petero w'265 atuuse baabasembeza n'omusomesa w'eddiini ne bawaayo ekirabo. Ne tuwaayo ye n'abaako obugambo bwe yayogera omusomesa katikisiti ne Papa ng'atubuulira bye yatugambanga olw'okuba yali ayogera mu Lulatini nga waliwo atuvunulira mu Luzungu. Twagadde okumanya ebigambo ebyo Papa bye yabakuutira. Yatugamba mwenyumirize nnyo mu busomesa. N'agamba nkimanyi obusomesa bulimu ssente ntono naye bw'obukolerera obulungi otuuka mu ggulu. N'atugamba tulwanirire nnyo okukola ki okutuuka mu ggulu. Wano yafunira omukisa ogukwata mu ngalo za Papa n'okunywegera empeta ye. Yankwata mu ngalo n'ateekawo empeta ye bw'ati n'enginywegera. Bwe yamala kwe kumpa akabokisi kati nali sitegedde nti mwali kikyalimu kati nze nenkwata akabokisi kange nenkakweka muno mu kaleega. Akabokisi kano yakakwata butiribiri era teyakabikkula paka ng'atuuse waka. Kwe kukitegeera nti Papa yali amuwadde ekirabo kya sapule. Ng'atuusa waka n'engalo teyazinaaba ku olwo si kulwa ng'asiimuula omukisa gwa Papa. Saanaaba mu ngalo. Saakwata ku mazzi gonna nasigalawo ng'engalo zange sikkiriza nazikola ki zinaaba. Nabakibi agamba nti amasimu ge yafuna ku Olutabala nga bamukulisa okusisinkana Papa. Nangamba
ngamba muzukulu wa Kiimwa nkulengedde ku TV nga bannange jjajjaawo Omukama amusasudde nga yakola nnyo obwa katikisiti. So yoyo omu ku baasooka okunkubira ba brothers bange bonna ne bankubira ne banga tukulabye ku TV. Okuva olwo bangi bamweyuniranga nga bamusaba abakwatako nabo bafune omukisa gwa paapa. Kamugamba nedda kankukwata ku sapule gye bakoze eki gye yampadde naye nga nafuna nnyo abantu nakati era oli olugira nagamba nti wasigaza emikisa gya paapa nkwataako. Gomesi mwe yasinkanira paapa yagiterekanga kijjukizo era okuva olwo olwaleero lwazzeemu okugyambala okumanya agyagala nnyo. Yatuuka n'okulama nti bw'afanga yemu ku ngoye ze balimuziikamu. Gomasi yange eno manyi nti nina balina oginziikirako ogiteekamu mu keesi naye yo sapule yenna agenda okunsikira alina ogisigaza n'ansabira n'abaana bange. Okuva lwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno Papa Francis bingi ebikyamwogerwako naddala eri abo abaafuna omukisa ogumusembererako nga Nnaabakiibi. Khabati Kamoga, NTV ya Kawungezi.